Endoveso. Kugenda mu mukabutonzi tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Yindi. Jebali. Nze Kadima. Obulamu buli butya? Bulungi Okay, funa uddayo nga tewali baleekaana twogeremukko. Osinzidde waawo? Oli Mbende mu town. Okay, erya Muyindi walijja wa? Mbadde manyi musajja Muyindi ddala. Nalijja mu Bayindi era nali nkola mu Bayindi. Wali okola mu Bayindi. Okay, kakati njagala nnyonnyola obuzibu bw'olina. Bwawe omukyalo yagenda. Nyongera ku ddoboozi. Nambi. Enamba gye nakusindikidde. Ndabako wano Mama Vincent. Yeeyo era. Kiki? Yagenda ng'agenze okulima naye njogera gyayogeramu eraga nti yafumbira. Mukyala wo? Yangamba agenda kulima ate era yagenda tetukkiriziganyizza. Mwali mubendeeyo? Omwinamu abaana? Basatu. Mwafunamu obutakkaanya? Tewali. Yakera n'agamba nti ki? Nze nali ngenze kola nagenda okuddagatali omukulu yasi mu kiki nti nze nagenze waka. Kola nze nagenze kulima. Kozi tungamba. Wali ugenze kola wa? Mbeera muzimbi. Oli muzimbi. Okay, kakati kankubuuza ekibuuzo. Ongambe temwafuna butakkaanya mwali bulungi. Tewaliwo obuzibu bwonna. Gye wagenda okuzimba wali omazeeyo bbanga ki? Mbeera ngenda buli lunaku nga nkomawo. Ugenda buli lunaku ng'okomawo ku olwo tewamusangawo. N'agamba agenze kulima. Abaana yabaleko oba yabatwala? Nasangibwa nga babiri nze mbalina ng'alina omu yamuleka wa maama we. Omu yamuleka wa maama we? Ababiri nze mbalina abakulu. Ali watuukako eyo gye yagamba nti yagenda okulima? Teyambulira era simanyiyo. Amaze bbanga ki? Yasooka n'agendayo tunamala emyezi ng'ena. Nadda n'akumu n'amalawo omwezi gumu Christmas ogwa Christmas. Christmas bwe yagwa n'olusooka n'addamu n'agenda mbu yagenze tegeka. Kubira simu mbuuzi okola ki nti nze nagenda tegeka. Toŋŋamba. Kutegeka ki? Nakugamba ojaggaana. Kati bwe yadda era mwegatta. Bwe yakomawo ye yalwawo kuba yamalawo omwezi. Wamukebeza? Naye munaawe obulwadde gye buli. Amukebeza kuba yaŋŋamba ye yali mu nnimiro. Wamukubira ng'owulira era omwana gwe yali agenze naye omuhu wange ng'aleekaana naye mu nnimiro owulira nti era ali. Ng'alima? Lwaki tewatwalako obudde n'oyitako eyo gy'agamba nti yagenda kulima mu nnimiro? Yankwekayo. Tomanyiiyo. Bamuzaala wa mukyala wo? Mukyala bamuzaala wano Kiziba Kawumulwa. Kiri sayidi ki? Era oyita wano mu tawuni n'obanga dda Kakumiro. Kulidde Kakumiro batwalirawo boda okuva wano mu tawuni tuukayo twalirawo 13 gye bamuzaala. So toyinaayo mu bantu be waki oba ki? Abantu be mbalina ennamba zaabwe. Tewabakubirako n'obabuuza bannanga ali ku ki? Ne mukadde maama we namukubira n'agamba owaye nange simanyi yankweka gy'ali tebaagala kumbuulira gy'ali. Tebaagala kubuulira. Yabagamba ndowooza tebaŋŋamba. Oba Muyindi oba wali omukuba omukazi ng'omutulugunya omanyi naye abantu bentera okuyamba wano tugenda omaliriza ate ng'omuntu yali amutulugunya nga bw'obimanyi. Simukuba nze sikuba mukazi era nani badde ngamba namukubamu simukuba nze wadde okuyomba yali nnyo omwenge nga era atandira ekyomwenge naye nguvaako yagera mu mwaka mulamba nga nava omwana mmwe omukulu wa bbanga ki? Myaka 12. Muludde mwenna. Era ate yamala n'omwaka nga gumu n'ekitundu nga tanafuna lubuto. Nga muli mwenna. N'amalaawo n'alufuna. Kati ndi myaka nga 13 kitundu nga ndi naye. Tomuteeberezangako kumuteeberezaako bwali omukutteko n'ennamba y'essimu bali omukutteko ng'akola ki? Tomuteeberezangako kumusanga mu bwenzi oba ki? Ennamba nali nnyo nzisangamu naye ng'owulira era nga neesengera naye nga timukwata. Tewamukwatako. Olina statement gye watandise n'oŋŋamba nti olabika olowooza yafumbirwa. Ki ekikulowoozesa nti alabika yafumbirwa? Nzira bwe mukubira essimu luli yagenda n'omwana omukulu. Manyi namusanga azaddeko omwana oyo yagenda naye nga mujja wa jjajjaawe wa maama we. N'akola naye mu nnimiro ne mugamba omwana oyo wakiti omukomezaawo ne muzza mu ssomero nti ate akyanyambako zennyini tewali zidda mu ssomero kati tukole ku mwaka bw'atandike n'omwaka ye tamu essomero tagisomye. Ne bakola yansibula agamba agende okusibula. Akati erinnya lyamanya erinnya ki? Erya Muyindi alimanyi n'erirala neririko byaga WhatsApp gonna nga galiko wagalabye. Muyindi wetumugamba Muyindi akutegeera bulungi. Bulungi nnyo Sewante Muyindi. Sewante? N'erya Sewante. Era nti lyeririku. Sewante lyewaka. Sewante mweddira ki? Mweddira ki? Nte. Muli bante. Eryewaka Sewante likola sente Muyindi. Ye lyampita erya abaana omwana waffe taata Viise n'ayita maama Viise. Kati oyagala njogereko naye? Njagala oyogere naye manye yafumbirwa ddala ali mu nnimiro kubanga bwe mukubira atuukira mu kukaaya nakuyomba nti naye ng'oyagala muddinga n'omu oyagala mukazi wo? Ate kati abaana bali muzadde mu baana basatu tetwayombagana. Tovaako.
enamba eno nga tegenda mu bulungi olinayo ku nnamba endala gy'alina ku Airtel ginsomere malo gyenoonyaako wano kubanga alina ne Airtel naye yennyini gye nakuwa era gyemufunirako inadda eno MTN nsomere ya Airtel ginoonyeemu wano Airtel eri 0741 17 25 kale tovaako kale kyali ku simu wano Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called. Anjiddemu anti bwe nkiteekamu egaana togiwulira bwe buukako buukako simanyi lwaki MTN gyoba okubako erya 07 nanti ogiwulidde ebuukako MTN togiwulidde emirundi gye njikubyeko kyova olaba nkusabye ya Airtel so bwe njikuba ebuukako simanyi buzibu buva ku ki alabika ndowooza talina muliro naye ate nayogeddeko naye ku makya leero jjo nayogedde leero nga kati ne mwogera biki nga mugamba nti nabadde mugamba okukomawo n'agamba ati agamba agenda kujja kuba emabega wonna abadde agamba amala kumaliriza byaliko abimaliriza ddi yakuwadde ebbanga anti lyabadde lyali lyajjo yali wakujjajo naye yawuliddwa booda kati olwaleero nagambe alinze booda tagiraba naye ate ng'era mbu buli mpulira byakubuzabuza kuba ayogerera mu kizimbe omuntu ali mu nnimiro yalinga ayogera ng'alaga nti ali mu nnimiro kati omuwulira buli budde omukubeera ayogerera mu kizimbe ali mu kizimbe nze kyenfa oyagala kudda njagala kumanya aba yafumbirwa mumanye nti yafumbirwa mute kale tujja kuddamu tugezeeko ndowooza enkya olwakadde tulabe nga tugezaako okumufuna kale muyindi banga nalo Katongole yafiiriddwa emasajja ndowooza katumukubireko kabugguza tulabe Nalongo tulabe kiki ekyagaanye manyi okufiirwa kintu kizibu nnyo kugamba bwe kikutuukako bawulira nga ebintu tebitambulirako ddala by the way mu kufiirwa okaboggoza Mukama Katonda watugezeresa n'owulira n'ogamba nti kiki ekigaanye njakuba mufuna gye bujja Nalongo Katongole emasajja ngezeekambu atubuulire kiki naye kitalo nnyo nga bw'okiwulira okubanga yafiiriddwa omwana omanyi teri muzadde ayagala tutunula mu ntaana ya mwana teri muzadde ayagala tutunula mu ntaana ya mwana omwana yanditunudde mu ntaana ya muzadde we katukwatagane endowooza musawo eddako sikyo ngenda kubanga mbawa tickets za bagiyita Rose Fest Valentines wali eri ku bagiyita ebugoroobi ku Silver Springs Hotel nze Kadima ne Kabugguza tubagamba nti fonna omusule bulungi mweraba